This is Inside Out. Tubaniriza ku 1-on-1 ne Sir Simon Muyanga Lutaya. Eyo twaji. Yali 1-on-1 with Tamale Mirundi Senior. Kati mbaniriza ku 1-on-1 ne Sir Simon Muyanga Lutaya. Sir Simon Muyanga Lutaya nsanyusa okulaba. Era buuza kubatuwuliriza leero nze interviewer. Mulabanga katemba. Abantu afe babadde n'ebibuuzo biyitirivu. Wali otulabirira nga tuli bato. Kati olwaleero fe abakubuuza mulagirire. Olaba obudde we bukyuka. Yeah, that's good. Ate nze mba musanyufu kubanga bw'obanga gwe junior eyali ow'eddalu ow'ekyejo nga okufa kwa kitaawo kukuzizza kati nga naawe osobola okubanga gu interview me mba nsanyuka kubanga oba okuze. Because as a teacher ffe twagala kulaba abantu betutendese nga batusinga. If the other day I interviewed you and today you come to interview me, oh great, I am happy. Nti omwana wa mukwano gwange balooza ntaliba kuba buli omu yalooza ntogenda kuba by the way. The popular opinion olonga ati oyo omwana Mirundi bw'alifa oba aliba ati atalibaawo. We thought without Tamale Mirundi, your father, you would not survive, but you have survived. So the perception abantu gye baali balina nti tatange bw'atalibaawo, I will not be anything. Yeah, bwe twalowooza. Naawe nga mwoli. Ekyejo, first of all, kye yali akola, bye yali akwogerako, bye mwali mukola mwenna, you had become one. Walabikanga nti okwetengerera nga tali okujja kubeera kuzibu. Nakirowooza era y'ensonga lwaki amangu ddala nga yakafa nakweyuna okwagala okulaba nsobola nti okukwata ndabe nga you become something. But I am happy you have become something. Simanyi oba abakazi bakadde wakendeeza kuba that was Tamale's problem. Omwana n'abakazi abakadde Nimuga nti kasa tebamwokya amagi nti banaamusiriiza abeerewo. Agenda kweza mwaka mulamba mwami Tamale Mirundi nga taliiwo. Negwe wali omumanyi nnyo. Bitono ki by'osobola okujjukira n'ogaa nti ebbanga lye namanyira mwami Tamale Mirundi ye ekibuzo ekisooka mwasisinkanawa? First of all, I miss Tamale Mirundi every day. I miss Tamale Mirundi every day. And I think Tamale Mirundi ebiseera abantu badde bagamba Muyanga ng'olabika ng'okoze ng'oweddewo okulooza Tamale Mirundi almost kwanviramu obulwadde kubanga buli wabeerawo embeera kati ng'eno gye tulimu nominations za NRM, nominations za NUP, Bampuuga atandiseewo ekibiina, Besigye batandise ekibiina kya PFF, mbanga ndinga awo bakati Tamale Mirundi yandyogedde ki? Kati waliwo bannanga bangambye nafuso nti Muyanga wayingidde NRM, Mirundi abakuba buli omu abuuza singa Mirundi abadde waali kiki singa ayogera ki ku Muyanga ebya NRM n'ebyo. So I miss him every day. I miss him every day. I miss him every day. Gyali si walungi nti namga nti nja kujja tusinkanayo kubanga abatugamba nti muli sinkanayo tebatuukangayo kumanya kiriyo. But I really miss him and I think I'll miss him till I die also. Twasinkana wa Mirundi yampeebwanga kunejjako. Nasinkana Mirundi okusooka namusinkana mu State House. Naye nga tusinkana mu State House ku press conferences simubuuza simusemberera kubanga yali mukambwe muba muliwo naye n'agenda ayimirira eri n'abatunuulira nga mubuuza ebibuuzo kati mubuuza ayomba ng'aloozeemu ku bye mubuuza president bya busiru. So kufuna Tamale Mirundi close namusanga ku NBS bwe baamuleeta nga nange nalina ebizibu ne NBS television waliwo byali bibaddewo ku mulimu. So NBS mufo ky'okungoba bampamu suspension ya 1 month. Nga bw'omanyi ebyabakozi nali mukambwe ennyo ku mulimu so waliwo abakozi abankonjera
oluvannyuma NBS n'ekitegera nti baali balimba bye baali boogera byonna bibeerayo ku mirimu oba byaliwo by'amaanyi so mu budde obwo baga nti Kasita ayagala nnyo politics muwe baleekaanenga ne mirundi so ne bansindika ewa mirundi tukole ne mirundi musajja mutamiivu musajja muyombi musajja mukambwe kyokka nga nze bandabanga ina dimina eya gentleman kwa gentleman ne bansindika nti kangende bampe ettambala ebintu first of all balooza ningenda Ghana baali bamanyize nali musajja mulokole bamanyi bulungi nsabira wa bujingo sigwa lankyawa kati nga balaba okumpa omutamiivu balowooza nja Ghana kuba omwenge gwa kitawo tegwali gwa kunoonya atuula guwunya gumuwunyakaawo buli ddakiika olina okugugumira kati gwatagunywa nga kikuwa obuzibu so balowooza nja Ghana bagamba okay let him go and handle this madman tamale mirundi they were just taken over when mirundi and I became the hottest thing in town nga nabo tebakigenderera programu yammwe ya wano baali tebagisuubira nti ejja kukwatayo first of all ali bagita NBS extra nga baagala kukola ngawo programu awo NBS extra n'erinnya tebaagiwa kiwali bagita NBS extra nti nga tufunye ebiri katugatteko kino tebagisuubira nti erikwata nga bwerikola because mirundi yali alemye abantu kagwanjala ng'oyo avuma muvume n'abalala naye I handled mirundi kasita namutegeera nti ekisooka ayagala nnyo okuyisaawo ekikye opinion oriented mirundi never wanted anybody to kill to murder his opinion only if your opinion was purely superior and evidenced nti bw'omugamba ekintu ng'alaba oli evidenced ni mirundi naawe olimba kino kiri bwe ng'alaba kituufu you'd silence him but for as long as you had a lesser inferior opinion keep quiet lie low like an envelope lie low like an envelope mvuka gwe tolina magezi lie low like an envelope ng'olayinga low like an envelope omuleka ayisaawo ekiki programu eyo mwali mugikola challenges kizojjukira okusooka program zino twazikola naye wano twali tutudde ku muliro programu ya mirundi yasooka nnyo okutukalubiriza olw'ensonga we are two opposite characters ye nga bamumanyi yoyo ye mirundi so ne bwavuma people don't care nze nga bamanyi nga gentleman nga bwe mba nga akola ebibye nasanga nga backlash mu public mu bantu kati nga mirundi takola business agenda n'akuvumira buli omu kati ate gwe ng'ogenda genda mu be yavumye okufuna business n'ogenda naye omusajja anampuliriza n'otuuka ku munene ngamba yes Mr. Muyangalutaya how are you how is mirundi n'ogamba nti laba abuuza how is mirundi agenda kudda ku byemumuvuma so that was a big challenge for me but mirundi made me popular up to today people identify me by him boleka nti this is Muyangalutaya he's a journalist with NBS the one who used to work with mirundi so mirundi remains part of my identity even today. That was the challenge. Number 2 challenge endala mwalyanga sente mu bantu nga temumpaako bamuwanga sente ngamba mwa because mwalinga aba diruze bwe yamalanga okwerawo gwomaliriza kati bwe mwafunanga sente ekyamazima temwampangako kwegamba omugati tegwakutuukako tegwantuukanga kati ate nga mukozesa nze okukola ki okutuukiza ebigendwa byammwe nabuuzanga mirundi ebibuuzo ebiri very provocative kumbe muyamba kwennyonnyolako ng'amaliza mission gye yagyewa kati nga takubuulira nti yafunye eki sente ezo emirundi okumbuulirako kantu awali sente nenfuna sente zaali straight ezisooka twazijja wa Rajiv the late his soul rest in peace I miss Rajiv endala yantwala wa Hamu ate tezaali za diru n'agamba Hamu n'amugamba Hamu Muyanga ono omulaba be bantu baffe be tukola nabo njagala omuyambe Muyanga alina byatandise okukola tukola bino ebya YouTube naye talina kamera njagala omuyambe afune kamera era Hamu n'abala miliyoni 10 n'agamba Yasin 10 million n'agamba nti n'azimpa era kamera yange ya miliyoni 10 era kamera yange yasooka nga nkola bino bya YouTube channel Hamu yazijja ku Hamu 10M ziri
Rajiv ze yampaye byali bingi naye zaali ssente nnungi kati yamugamba okunzita ebyo byonna byogedde program bamala bagijjako 1-on-1 up to now abantu tebamanyi lwaki 1-on-1 the late Tamale Mirundi senior naawe nga mwoli program yamwe ba NBS yasalawo egiyimiriza. What went wrong? Ekisooka kyenkugambye olw'okuba Mirundi yalumbanga buli omu, yalumbanga abantu bangi, yatuuka n'alumbiramu n'abaali batuwa ssente ne bagamba King Karisa nti you have to decide between two. Either otwala bizinesi yaffe yetukuwa Mirundi alekerawo tuvuma oba ojjako Mirundi. Now NBS is a business enterprise. It's a business. They chose business over you. Never mujjako. Kubanga ate buli wamu zaali bbiri. Mwami King Karisa salawo business n'okukyaza Mirundi. Avuma buli nga bw'omanyi bwe yali avuma. Kati be yavumanga ate be baawanga NBS sente nga be bagiteekamu. Anti jjukira be ba advertisers. Be baleeta omusajja nga Keifi Muhakanizi yali Secretary of the Treasury ku sente za government. So nga bw'ofuna ekirango Ministry of Finance oba Health oba Weya, there was no way you would get money from any government department without Muhakanizi knowing. So nga gwe muvuma yabavumanga n'abalangira okusula ne bawala baabwe. Zijjukira lwe twagendako ku UCC gundi yajjako programu oyo Godfrey Mutabazi yagenda n'ajjako programu atabuse ne tugenda mu meeting bayise Mirundi yagendanga mu meeting abamuyise nyesooka tutuula tuba tumala meeting Mirundi n'ayingira. Mirundi bw'ayingira bonna baali bagambye Mirundi musajja muzibu nnyo n'omusajja mubi nnyo n'ajja n'ejjambiya muyanga n'akuvuma n'ayagala okukuba. Mirundi n'ayingira mu meeting ya UCC n'atuula ku UCC. Mutabazi ali awo. Mirundi bonna olwedde bamaze okumanya nti ye muzibu ne tulinda Mutabazi agambe Mirundi nti your character is unethical. Mirundi n'alyoka ayingira. Nzize ntuuse leeti. Mwadde mugamba mutya so Mr. Mirundi muwanga ono yantabula. Muwanga mbuuza ebibuuzo ng'ebibuuzo bye byamanyi bye saagala byambuuza. Naye nze siina buzibu nammwe bantu bwe mbanja ate soogera kye sinaako obwino kati mwami Mutabazi bwaga nti wasula ne muwala n'omuwa olubuto mbyogera olina ky'oyinza okuŋŋamba do you call it unethical? Because it's a fact. Mutabazi we yasirikira mwana wange ddala ekitalo. Mutabazi n'akyuka in 1 minute bonna ne bankyukira. Muyanga gwe buzibu gw'otabula Mirundi gw'otabula Mirundi lwaki omubuuza ebintu ebiri bwe bityo biki ebyo. Mirundi n'ebbaluwa ne bagiwanika ne batuzza ku mpewo ne biggwa because Mirundi yajja ne kabuleti. Kati bwe tufuluma nga naye musajja mutamiivu abyogedde lwawala giwe n'agamba gwe Muyanga you don't know me nzize ne buleti adde mwayogere ngende mwabye mbimanyime n'agamba kyonga kinene. So twafunanga challenge it's a fact. Nangamba yamugamba amawuli gatambulira ku fact. Ekyo ekyogamba nti webaka ne muwala n'omuwa olubuto that's a fact. Kati bwe kyasibeera ethical amangu ago jjukira Mutabazi staff y'abakozi be bonna batudde be yayise legal head of police head of content biki ebyo n'abimala yaggalawo Kigali. Okitegeeza naye nga kyamugamba kituufu. So n'amumaliriza bulungi ne kiggwa. Therefore Mirundi yampa nnyo challenge mu bantu okwennyonnyolangako okola actions. Naye abasinga bampera nga bansaasira nga bambuuza naye omanaginga otya omusajja oyo? The last question I have nga tugenda ku topic endala. Olunaku the late Tamale Mirundi lwafu waliyo mu ddwaliro. That date was a Monday 13th August. Tuweeko ku bitonotono byajjukira ebyasembayo mu bulamu bw'omugenzi zijjukirira Tamale ddala Mirundi okubanga yafa ng'ali remorseful. Yafa yejjusa. Yafa yeemenye. Kubanga yagamba nti Muyanga yaŋŋamba Muyanga bwe nva mu ddwaliro sigenda kuddamu kuvuma basajja bano. Musajja kambaleke balo aboogo baani. Naga ne Museveni ndi happy. Museveni anzijanjabye saagala kuddamu kuvuma ani Museveni kuba Museveni yakoze eki
anzijanjabi kitegeeza yasiima treatment n'obujjanjabi Museveni bwe yakola ki bwe yamuwa yali happy. So because of that naŋŋamba ekyo amulogana nemuga nti okoze bulungi okusonyiwa. For the first time nemuga naye njagala kukusabira njagala kukusabira wali omanyi bw'atakiza mbu yakusaba ebyo ne mukwata omukono bwe nti nensabira mirundi nenjatula ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala okwayi Katonda n'okussa ekimu okw'Omwoyo Omutukuvu bibeere naffe ffenna eri abooluganda bonna emirembe egitaggwaawo. Amiina. Mirundi yasika mu bukaluubirivu yasika omukka ayatula ekigambo amiina. Kati ate nagenda okulanga nze nafuye was getting broken kubanga namanyanga mirundi tagenda kuva mu ddwaliro. Nasanga mirundi gwe jjukira nali mbaddeyo eggulo limu ngenda okuddamu okulaba mirundi ng'akyusa. Omanyi waliwo feesi y'oyambala ey'okufa nalaba mirundi nga feesi ye ekyusa yeruukiridde embeera ya mirundi ekoze ekyuse. So neŋŋamba mukwano gwange Kirunda Farouk gwe twali tuudde Mwogezi wa President nga Farouk mirundi akyuse mirundi anadda mirundi akyuse is giving up. So ne mu weki so njukira nti yafa asonyiye yafa yejjusizza era twali tugenda kulaba mirundi omupya yayagala nnyo okudda engulu awa abantu ku kifaananyi kya mirundi ekirala. Unfortunately twakisobola. Okay. Abantu baffe balina endowooza za njawulo naye nze nkumanyi abasoga bagamba balina akayimba ke tuyimba ntabula tabula mwendo omudankano tabula mwenda tabula mwenda tabula mwendo omudankano kategeeza nti omusiru tabula bamwagala tabula mwagala omusiru. So kati ffe gwe nkulanga tabula nkulabanga tabula oli wange n'akusuula wa your mind. And I feel by the way sikubuulirangako I feel very happy when I see you because in you I see Tamale. Sometimes I get some relief of the heart every time I see because tewali mwana mirundi gwe yalina yali musiru nga gwe ate naye n'akimanya nti nina omwana omusiru era yatugambanga nti omwana oyo alibawo obuzibu nga nfudde yakyogera ngaera bwe wakola emmengo nga taabo bagenze okwetonda noga nti mirundi teyandigenze amazima nange nzikiriza nti mirundi abakubaawo ne bagenda bye wakola bye yandikoze yandiyombye. So he knew that he had a very stubborn character. So ebisigadde ebiddako tujja byongerako naye nga byebyo bagamba okyusakyusa ebibiina luli wali mu Nuupu ng'owaana Bobi Wine nobeerako mu FDC bakulabyeko gy'empapula ze NRM olunavaawo ng'oyingira kiki ekituufu ky'oliko Simon Muyanga Lutaya because people are confused. For the record, I have never belonged to the National Unity Platform. Nze nazaalibwa ndi mu Democratic Party. DP. Era nali muvuka wa UID nnyo. UID eyo we natandika okulaba abagirimu nga tebatereera bulungi ejjinja eyo. Nze nabye nalaba nga tebabirabye nenjivaamu nenyingira FDC. Badde ebbanga lyange lyonna mu FDC emyaka gino gyonna. Okutuusa lwe navudde mu FDC nenyingira PLU. My intention was to join the Patriotic League of Uganda. Nga mmanyi nti yo nayo over time egenda kufuuka political party. Tugenze okulaba obudde bugenda buggwayo nga PLU does not metamorphose into a political party. Ne batugamba mu PLU tusooke twenyigire mu activities za NRM tubeeremu. Bwe tunamala activities za NRM as we grow, let's handle the transition. Tulekere muzeeyo emyaka gino etaano amalirize ebintu bye biddako bulungi awo. Tulyoke tukikwatemu ng'enjogera ennaku zino bwekola ki? Bwegamba. So abaga nti waliwo ekizibu ekiriwo. Abantu baffe kye mbeetegerezaamu tebawagira ideals za kibiina. Bawagira muntu abakulembera. Bawagira bantu. You understand? Ate ekyo kiba kibi. I want to belong to FDC
because of what FDC believes in. I want to belong to NRM because of what NRM believes in. So bw'otegeera ekyo obanga ugwe nga kati kitaawe yali mu katuliki bw'okyuka n'odda mu busiraamu waliwo bye mutasobola kukola because oba wakyuka you have because there are fundamental differences between Christianity and Islam based on their leading figures. Christianity does not believe in figures of Christ, of Mary, of God. Islam does not believe in that. Islam believes in Allah subhanahu wa ta'ala and believes in Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu wa sallam. The Christian, while the Muslims talk about Jesus Christ and is written about in their Quran, the Christianity does not. The Bible is nowhere they talk about Muhammad. So when there are fundamental differences, I can't stay. Kuba ni musajja mukulu, ni musajja muyivu, neetegeerera. Ate ne bwe nali nnyingira ebibiina bino baga nti nkyukakyuka. Teri gwe neebuuzaako. Wajja buzi n'omutwe. I belong to Besigye because I loved him, because of first what he was and to what he stood for. Today, I love Besigye because of what he is. We have only had a difference on what he stands for and the method he thinks we can use to change governance in Uganda. We have just had so that's where the difference. That's what the difference is. So now you are with the dictator right now. Who is a dictator? That's what people in opposition call him. He's not a dictator. Tewali dictator mwana wange. Akuwa platform. N'ogenda ku radio na TV eri mu Uganda. N'omwogerako nti dictator. Bwamala n'akuwa ne ku nsimbi ezitambuza emirimu gyo nga political party. Naye ng'ekigendereddwamu gwe kukuwa nsimbi otambule Uganda yonna ng'ogitegeeza nti oyo akuwa ssente dictator. Abantu bano ndowooza bawutta buwutta. Toyinza kuyita Museveni dictator. Osobola okumuyita bad leader. Nzikiriziganya nabo singa baga nti Museveni mukulembeze mubi oba mukulembeze aluddeko, that I would buy. Naye omuyita nnakyemalira ng'akuwa ebyo byonna n'obikola mu butuufu oba either ekigambo dictator kye simanyi oba oli be batakitegeera, naye Museveni does not qualify to be called a dictator. No, he doesn't. But people say if you had a difference with Dr. Kizza Besigye on how you are going to remove or how you are going to get presidents, people would think you would have gone to Bobi Wine. Who? Why? Why? Because naye soka njagala kubuuza mulina obwongo ddala ng'oli munnabyafuzi alina obwongo ove wa Besigye n'ogende wa Bobi Wine ng'ogoberera bibiina kye bikola oba ideals bw'oba ogobera bantu ku bombi bano ababiri who has a stronger personality, Besigye or Bobi Wine? Bobi Wine kojjanga, I respect him for that. Naye if you talk about a political personality, omusajja ayogera n'owuliriza n'oba ne byolondamu n'omwegomba okubanga ndiye omusajja gw'oyinza okuyita abaana ne baga nti muwulize omusajja oyo ng'ayogera ku TV. I would rather go with Besigye and wait for Bobi Wine. That's why we had wanted actually mu kalulu akaggwa bombi beesimbewo, Bobi Wine yeesimbewo ne Besigye yeesimbewo, oba Bobi Wine bwe yeesimbawo Besigye amubeereko nga batambulira wamu. Tetwayagala kulaba Bobi Wine ne Amuriat era kyalemesa Besigye okuba ne waagwa n'asigala eka n'atuula, because we thought Bobi Wine much more needed Besigye okumuyambako to polish him up into okujjako gavumenti nga bwe baali balowooza. When they failed to agree on that one, nalabira ddala nga abantu bali selfish, because Dr. Besigye is my friend naye namunenya nnyo. Abantu bonna abaali batukwatiddeko ne batulwanira ne batwagala, nalowooza nti ajja kuvaayo ajje ku kadala akampeiningire ku Bobi Wine. Bwe yasigala obusigazi eka n'atuula n'atakampeiningira Patrick Oboy Amuriat, n'atakampeiningira Bobi Wine, namulaba ng'eyeyagaliza yekka kubanga yagaana okugatta obuzito bwe weight ye ku Bobi Wine, ku any of them, Amuriat, because any of them would have benefited from his social capital. He refused. I found that action a selfish action. Nze
Do you think the opposition we have today, because Tubuzayi Banga Tonomo Kalulu, is prepared enough to take precedence in this No, country? not at all, even if you donated it free of charge. Even if you don't. Now, kati njagala kubuuza mwana wange. Tuyina abantu bano. They are the leading political party leaders here. Yes, Bobby Wine. Bobby Wine. President Museveni. Mugisha Muntu. Mugisha Muntu. Akena Jime. Besigye Nandala n'abalala. Singa babayita Museveni aga nti bannange ekyamazima kyennyini. Even Honorable Nseko made the party. Okay. Ecological party. Ne Honorable Nseko tumugattemu. Ayo ate wa magezi nnyo. Honorable Nseko mugezi. Mugezi. Nsereko musajja mugezi nnyo saagala mugatta mu bakakye. In fact, if I had to make a political shift nga nze muyamba mu FDC sigenda mu NRM, I would join Muhammad Nsereko. Are you sure? Wuliriza ng'ayogera akamwa ka Nsereko kafuluma mu byamakulu byereere temufuluma gasiya ng'owaaba n'abalala ba Robadoba style. That man is intelligent. That man is bright. I would belong to his party. Of course, not brighter than Besigye. But at least if I left Besigye, I would belong to Muhammad Nsereko. What am I saying? Singa Museveni abayita n'abagamba bannaye mukimanyi nze entebe yiyo mbawadde muyingire mu kasenge wali mumbuulire ku mwenna ani ajja ogituulako. Omanyi ng'olukiiko luyinza okumala omwezi mulamba nga tebasazeewo agitwala ng'abawadde ya bwereere because Bobi Wine ajja kugamba mwana nze ndiko amasannyalaze si bwe ngawulira. Besigye ajja kugamba nti ntutte ebbanga ddene nga ngoba ekintu kino. Nandala ajja kugamba nti Besigye yeeyagaliza yekka. Amuriat bonna nkugambye nti kirowoozeeko bayinza n'okulemerera okugabana obugabanyi obwa poliisi nga nti ono y'aba abeera. So ndowooza nze nga nze nti opposition ekyali wala nnyo okufuna obukulembeze. Kati kankuwa ekyokulabirako nze mbadde ngoberera ebintu. NRM yawandiisa abalonzi nitugambe ina abalonzi obukadde 18 bawandiisanga abalonzi ng'ebibiina by'opposition ebirala bisiirise tolina kyowula kye boogera. Ne bagamba omuntu ayagala okuvuganya omuntu oba olina omugoberera buli kyakola awandiisa abalonzi bawandiisa mu emyaka 13 naye tomugoberedde ku kizuula. Buli mulundi njagala weetegereze NRM eba ekola road map yaayo ng'eri bazimba ggaali nga bibalimu tebikwatagana n'ono yeti bali bateekwa kuteeka pressure ku ono nga tebabigoberera. Kati genda mu bulu bwe twabaddemu abavubuka be tumanyi be basinga okuwagira National Unity Platform no NRM across the country yawangudde okulonda kwa structures abavubuka zonna teyataddeyo biseera. Opposition bagamba nti sente ziteekebwamu nnyingi tebaziina ku luno temwaba tetebazina ate ze babawa gavumenti zebawa zikola kiki ekisooka. Ekyokubiri nze mu kubelonginga mu opposition ebbanga lyembaddemu ebyaffe biba bya bwereere era mutuuka mu bantu nga bamanyize nanoonya akaluka obw'empya emirundi 2 nze ng'abantu tebansaba ssente n'ogwa bagamba nengwa nga gwe muyanga gwe waffe bwe nagenze kati nga ndi mu NRM muyanga watuuka awali emmere toyina kyotugamba tuwe ku ssente tulye era nga ba ssente kiralu. Yes, oyogera n'abantu 20 n'olekawo bando ya 10 n'ogenda ndi mu kugaba ssente outrightly ate ne bateekako n'amateeka leeta nga ssente ng'oziwanyisizza. Kati kanako emitwalo 5 kagenda tulwanya kati nkubira banka nyingira mu kyalo ne miliyoni 10 ne bampa obw'emiliyoni obw'olukumi obw'enkumi 2 n'oba basobola okugabana. So that's the politics gwe tulimu kati waggula buguzi. Oyo gwe tulina kati okumukyusa toyinza kusinzira n'oyogera olina okusooka ogenda bakisoga ne bannange kummwe mwenna kyenjogerako mwakiraba kyetukola kituufu kubanga tugula abantu bwetu. It is very bad. Mr. Museveni hates bribery. When he talks, alaga ntayagala election bribe, voter bribery. Yeta bribing. Yeta bribing. Yakitegedde n'atuuka n'okuwolereza baasaazi. But do you believe in that? Yeta bribing. Museveni ta bribing. Balons. Wabula abantu baatuma ne babba ssente ze tugeza wadde miliyoni 10 baagala omulaga nti kyabadde kikulu okukola be bakola bribery because on his behalf. Museveni kye yagambye nange ondaba wano nsanga abaana mu kkanisa ng'obadde otambula n'obuuza akaana n'okawaayo kuki ku ssente omukulu yenna agaba. Kati abo si bribinze so naye white envelopes ze zaagaba teba bribery although
our law defines nti singa kikola mu budde bw'okulonda it would pass for bribery. Nga tunatera okumaliriza politics w'e Busoga kubanga gy'ova sinza kuvaano nga sikubuuziza. I want to get it from a Musoga man like you, very intelligent, very informed, oli ku ground ate obadde mu byobufuzi for a long time n'amawulire. What is the problem in Busoga? Why are leaders fighting? The other day nali ndabye Mama Kadaga J.M. Papula, Speaker Anita Amonga J.M. Papula. Why don't leaders in Busoga sit down? Because Busoga byebimu ku bitundu ebyali industrialized mu colonial times. Busoga byebimu ku bitundu ebina tourist centers. Naye obwavu buli e Busoga ate nga Busoga ina abakulembeze. What's the problem? Why don't the Busoga leaders baleka okulwanagana and they work for the people? First, ekizibu ky'e Busoga bantu. The people. The Basoga themselves. Abantu b'e Busoga simanyi lwaki naye beenyooma. Tebakkiririzaamu. Tebamanyi nti they are a great community. I know. Nabagamba nga nti singa tufuna federal, nawagirako Betty Kamyanga asaba federal. Nembaga nti if we adopt the federal system of governance, Busoga would be the richest region because we have all it takes. If we only chose to share royalties from whatever comes from different regions, Busoga would be the richest more than Buganda. But when Buganda is asking for federal, the Basoga are saying, Abaganda bona. Buli kiseera badde ba federal nebiki. You understand? So they don't know that one. Number two, oba by nature or by our creation, Busoga lacks a rallying figure. Who unites all? The Kyabazinga is there. Ayita nga bw'ogamba nti kati nga wano e Buganda baga nti Ssaabasajja akuyise oba oli wa NUP oba oli wa NRM oba oli wa DP nokiika embuga ne baga nti Ssaabasajja ayise abaka ba Parliament teweetaaga baga nti mujje bonna balina okukola okiika embuga kuba bakimanyi nti singa abalonzi bo bakulaba nga oli opposed to the Kabaka it's a trouble. Kati ffe ewaffe Kyabazinga omukisa ogwo tagulina nti bw'ayita bonna bagenda waliwo abatagenda. For example, kati singa Kyabazinga aliko kati aba ayise ba Parliament bonna owe waffe ebulamu ogitagenda. Surely they will not go because bamanyi nti ate abe waffe ebulamu ogi bakulaba nga ogenze ewoono bakulaba nga abalidde moki olukwe. So tetulina mukisa nga abakyoli bwe bali kubanga abakyoli batuula ne babeera ne ba clan heads n'abayita bonna nabaga nti mirundi oyagala kwesimba ku muyanga ku bw'MP. We the elders think we still need him. Era ng'ekyo kye boogedde abavuka bajja kiwulira ne bonaakola empaka bajja kukuba akalulu tojja kuyitawo. Ekyo e Busoga tekiriiyo. Tuzira kukiganguwe tutyama nitwegeyaamu kusalawo kino nga ekyo kye tusazeewo twena tukyenda. Either it's a historical problem or it's politics. Number two, Busoga erimu ebintu ebina by'oyagala omanye. There is Busoga the community of the people. There is Busoga the agriculturists. There is Busoga the politics. There is Busoga the culture. You understand? Ekisinga otusumbwa is Busoga the political. Yesinza okubaamu akavuyo. Neba n'abalima ebikajjo balima batandise balima. Eyo tutambula. Culture yatereera. I know my culture. I know where I get the names. Amanya gempa abaana bange manyi gyengajja manyi kabaka wange yaani manyi bwenziika ewaffe tuziika tutya tukola tutya emikolo egy'okwanjula nga abalamogi kyokka engeri gye tugikola nga abalamogi abeebukooli ebugirisi bwe bagikola. Mama Kadaga ne Speaker Anita Amonga oli kwani balina buzibu ki okubabeerako ntya? Nze mbeera ku mukazi wange mbeere ku Kadaga oba mbeere ku Anita? Mbeera ku mukazi wange mbeera kwani? PLU General Muhoozi agamba ki? Tokoona ku PLU the Patriotic League of Uganda. Tokuba kidde omusoga bw'akoba ogirinde. Kale tetugenda kusikawo wano tubadde ne Sir Simon Miyanga Lutaaya mu edition y'olwaleero. Leero limpitako ddi taata? Tubadde ne taata Sir Simon Miyanga Lutaaya omu ku bakuza be bandekera. Okay, bakuza? Okay. Ne taata wange. Tubadde taata wange Simon Miyanga Lutaaya. Tubadde ne taata wange Sir Simon Miyanga Lutaaya ku 1-on-1 with Sir Simon Miyanga Lutaaya. Ogita 1-on-1 singa onaagikola nga buli week. That's when it becomes 1-on-1. Naye njagala kubuuza mwana nga tumaliriza eky'omukyala n'abaana. Kibadde kitya? Oleeta ddi omukyala?
Ffe tuyita namuwala ewaffe muka mwana. Oleeta lina muwala. Ekyomukyala n'abaana. Tatange bwe yali ng'agenda kuva mu bulamu bw'ensi eno yaŋŋamba sooka ozimbe. A man should have. Ye yasooka kuzimba. Yagamba mirundi yasooka kuzimba. Kati nze mbitwalira mu Kitaawe yalina abakazi 3 gw'osuubira kufuna bameka? Omu. Ayagala kufuna omu. Kuba kati bali bonna nabavaamu. These sugar mummies, what? So ofuna ddi omukyala? Kamala okola. Can I look for a musoga girl for you? Abasoga mbaagala nnyo sibalinaako buzibu naye kintu kimu. Abasoga abakyala kye tubatyako mputu. Jamugajjawo ekikopo. Be! Nyanyi. Tusinkana olulala. This is Inside Out.